President Museveni enteekateeka ey'okugabira abantu ebintu ebyokubayamba okweggya mu bwavu ng'agitambuliza mu ofiisi ye y'obwa ssentebe ekulemberwa Hajjati Adija Namyalo ayongedde okugabira abantu ebintu mu Greater Luweero gye yalwanira. Hajjati Namyalo asibye Kapeeka ne Nakaseke gy'agabidde enkoko nga buli muntu abadde aweebwa enkoko 200, emmere ey'okuziriisa mpaka nga zikuze, eddagala ery'okuzigema ne transport wa mitwalo 4 eri buli muntu okutambuza byafunye. N'asalawo enkoko 3,600 tuzigabira abantu buli mayumba 10 nga buli omu afuna enkoko 2 z'enkoko 2,000 buli kifo, era n'ensawo z'emmere ensawo 15 buli muntu okuli starters, growers ne finisher. Era netukomaho n'ateekako ne ssente z'okujjanjaba. Abatasobola kulunda nkoko baweereddwa embuzi ez'olulyo nga buli omu aweereddwa ennume n'enkazi ezitaliiko kuzzaayo. Tuuse okwebaza kwange eri gavumenti y'NRM ne President Museveni okutuwa omukisa guno kubanga kateeka ya gavumenti eno tugisiimye nnyo, tugisiimidde ddala olw'ensonga ebintu byaffe bitutuukira ddala mu ngalo. Namyala bategeezezza nti President okukola kino yalaba ng'enteekateeka endala abazikulembera bazissaako obukwakulizo bungi. Bw'avudde eno yeeyongeddeyo Nakasongola ng'eno atuukidde ku kitebe kya disitulikiti era aba bodaboda ne bamwaniriza mu ssanyu. Abakulembeze okuli omubaka omukyalo w'ekitundu kino Grace Pagaya balaze okusoomoozebwa olw'obwavu obukudde ejjembe kyokka n'asiima pulezidenti olw'okubalowoozaako. Kumiruli eri afuna kirala naye kati obwana bw'enkoko buno bwe bafunye tasobola butunda era agenda bulunda asobole okubukuza abutunde addemu afune endala. So ebintu nga bino biyamba nnyo okusinga okukwata ssente enkalu. Hajjati Namyalo abeena abawadde enkoko n'embuzi era n'abakuutira obutabitunda. Mu nteekateeka eno Pulezidenti agenda kugaba enkoko 30,000 n'embuzi 600. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.